tewali wantu wonna wasobola kutolema kutuuka ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwa Buganda. Ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ewedde, abamu ku bataka abakulu b'ebika beesuula mu ddene okwolekera eggwanga lya Namibia n'ekigendererwa ekyokulambula Kabaka bamulabeko era bamusaasire n'obuvune obuludde nga bumugoya. Bano baali baakumalayo ennaku 5 wabula okusinziira ku nsonda enneekusifu olunaku lw'eggulo lwe baafunye omukisa okusiyagguka olugendo lwa kilomita 3 okugenda ku kaala akayitibwa Okingwari mu ssaza lya Namibia ery'Ekunene ewali eddwaliro Kabaka gy'agambibwa okuba. Nti kyokka nga basemberedde ekifo omukulu gy'ali, abakuumaddembe baabalobedde okweyongerayo era ne babasaba baddeyo bakomewo n'ebbaluwa eva mu bakama baabwe Mmengo era mbiko obugenyi bwabwe. Olugendo lwabwe lwaleka buli omu ali mu lusuubo ku bigenda mu maaso kubanga eggulo limu waliwo akatambi akaali kalabiseeko nga kooleka ng'Omutanda bw'ayogerako eri abantu be. Kati ng'ayogerako eri abaami b'amagombolola basisinkanye ku kizimbe Muganzirwazza olwaleero mu Kampala, Katikkiro Charles Peter Mayiga akikkaatirizza nti byonna ebifo e Namibia bikunkumulira kutu kubanga bimutuukako bulungi. Ssaabasajja Kabaka gy'ali e Namibia yalamula Obuganda era muwuliza lunye ekirungi ndoza nammwe mwawewuliriddeko ng'abeebaza emirimu. Ono abuulidde ab'amagombolola nti Kabaka emirimu gyabwe agisiima buteddiza kale nga tebagwana kwazika matu gaabwe eri abo baayise bannakigwanyizi abayinza okubapokera ebigambo naye ng'ekigendererwa kyabwe kubajja ku mulamwa gwa kuweereza Kabaka. Towa budde bintu bitali mu makulu. Ekyamazima Katikkiro omulabi olwaleero akubuulidde ebikwata Kabaka. Temubiwa budde wabula mubagenderere. Asabye batunuulire n'obwegendereza abo abatandise okufuula obugonvu bwa Kabaka eky'ebyobufuzi. Abo abeefuula okwagala Kabaka okusinga n'ab'omusaayi gwe. Wali okirabyeko ekyo? Omwana wa Kabaka akugamba ekintu gwe n'otuulaawo n'olya gonja n'oseereza. Katikkiro akugambye ekintu minisita wuuno abeera ayogera buli lunaku Kabaka yamuwa. Mayiga agamba nti byonna ebigenda mu maaso tekuli kimuyigula ttama nga ye ali kugwa kuweereza mukama we nga bw'ayagala. Nze neddira mutima ffe tuli balunnyanja. Bw'oba ng'oyagala omuntu asiba lo abamuntu bw'oba onoonya eyasiba lo noonya wa mutima. Mu ngeri y'emu Katikkiro alabudde abaami bano okufuba obutagatta nsonga za Bwakabaka mu byabufuzi naddala nga bwe bitandise okwengera wabula baanirize buli ajja gye bali awatali kusosola. Awagira Ssemasonga 5 y'alina okuwagirwa anti munnaaye akuwa nawe goowa naye okugamba nti obeereko oludda lw'oliko kijja kutabula abantu b'okulembera okuleeta Emmengo. N'abaami ba Kabaka abeenyigira mu kutunda eby'obugagga by'Obwakabaka naddala ettaka Mayiga abalabudde. Amateeka gasobola okwogerera temwewuunya bwe mukiwulira ate bw'obanga tolina musango obeera otyaki katukutwale mu mbuga otulage nti ddala tuli mubbi. Obwakabaka bwa Buganda bulina amagombolola 175 ng'abaami baago leero babadde basisinkanye Katikkiro okukkaanya ku butya bwe bayinza okutuukiriza obuvunaanyizibwa obw'abakwasibwa Kabaka mu ngeri ya nkwatiraako tebufuuka bumbowa. Omukuumenga